Unity Platform yali Ssaabakunzi w'ekibiina kino kakati avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru ez'ekibiina kino. Mwami Fred Nyanzi Sentamu avuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Kawempe South okwongera okunyumyamu naye ku bye tusuubira mu mwaka guno ku sayidi ebyobufuzi oboolyawo katono nnyo okutubuulira omwaka oguwedde nga bwagula ebisebo tukwaniriza. Nange nkwaniriza mukulu kungu nkuyozaayoza omwaka okuyita mu mwaka omukadde era nga nakupimyepimyemu weyitiyo yeeyongeddeko wali mutono mukone kati ndabonyerera weebale banyawo ne bassebo abatulaba ku TV yaffe Nganzi mbaniriza nnyo mukulike omwaka omukadde banyawo ne bassebo mukulike ebizibu byonna ebigubaddemu nammwe abafunyemu achievements bannange mukama yeebale bateekeramu mukisa ate tubagaza omwaka omupya 2026 gubeere mulungi. Omwaka guno omupya mwaka tuvudde mwaka ogw'ensuusuuba tugenze mwaka omujjuvu oguli even nti emyaka bw'ogyawulamu osobola ogyawulamu nga tofunamu kitundu kati tuli mu mwaka ogwa 2026 omwaka gwa Uganda ogw'ebyafaayo mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe obukulembeze ebyenfuna n'embeera zonna ez'abantu eza bulijjo bannange bingi nnyo bye tuyiseemu kumpise mu bintu bingi mu mwaka oguwedde mwaka oguwedde gubadde muzibu nnyo mwaka oguwedde nawoneramu obulamu n'empona okufa emirundi ng'ebiri nga mu kabenje kiki kamu kaali kabenje olwasembayo nali ngenda kufiira mu safe house mukono babayolera emulago banjolera emulago mukama namponya nenkomawo ndi musanyufu nnyo okuba nti nkyasobola okujja ku TV nga ndi mugumu njogera ebigambo ebikwatagana n'eggwanga lyange akakofiira kaliwa ekyo kinzijjako mangu njaga tugende akakofiira ekyo ekinzijjako mangu njagadde leero nzije nga nfaanana bwe nti mukulu kungu naye ebifaananyi byange byonna ebisinga ennaku zino bye ntambuliramu olabye enkofiira okayita kakofiira eyo nkofiira akakofiira akamyufu enkofiira yaffe emyufu eyo etuyisiza mu bingi omanyi tuleeta kyonna bakijjonkera kati bajjonkera national flag naye abo tujja kutuukawo netutandikira awo kikyoyita okujjonkera akakofiira flag poliisi yavuddeyokakofiira kokka t-shirts zonna bazitwala kati zibakozesa okulaga abantu nti bakyuse tebasobola nakukozesa ndala naye bakozesa n'obulala awo bonna nga bufaanagana bupya ne babuwa abavubuka bajje balage nti bakyuse ate abavubuka baveere ne bajja ne batugamba nti tubadde tunoonya emitwalo ebiri egyo tugyetaaga ng'egyotandikidde kakofiira poliisi yavayo naye bakola kye bagamba naye ate ndaba rallies mu mukyagenda mu maaso aga nti mubukozesa bubi tubukozesa bubi notkakofiira ntegeeza flag bendera genze ku bendera bendera y'eggwanga omugaso gwayo kulaga mukwano bannayuganda gwe balina eri eggwanga bendera y'eggwanga erimu akabonero k'ennyonyi eyo oba ŋŋaali ekiweesa eggwanga ekitiibwa nze ndowooza nti buli munnayuganda yenna okuva ku muntu ali mu custodianship y'eggwanga paka ku muntu asembayo wansi yandibadde musanyufu okulaba bannayuganda nga basitudde omutima ogw'obwagazi that spirit ekomyewo okwagala national flag kintu kizibu nnyo okuba nti national flag kati ndudde okulaba oba kwegamba sirabangayo nsi nga state ate erwanyisa fulaga yaayo nga bwe nkiraba kati n'okutya okuyitirirwa ennyo okutandisa okusimbuka mu bantu ab'enjawulo nga batya national flag mu kiseera kino ekyokulonda national flag in fact erina kusitukira ddala mu kiseera kyakulonda era omuntu ndowooza yandisinza ogiwanika oba omuntu yandibadde asinga okuba n'abantu abagiwanika yandibadde abaliwo okuba nti nno yasinga amaanyi mu ggwanga eryo abantu bavuddeyo era twebaza ne basitula bendera yaffe ne bagiwanikira ddala mu bbanga nammwe NBS wano twebaza mwagisitula eri mu bbanga yeewuuba ebigambo bya Rosoke Kituumu omwogezi wa poliisi byo wabiwulira nga balabula ng'alabula ki mwabawuuba bubendera buno okuwuuba fulaga omanyi omuntu eyayiya national flag oba eyayiya bendera yandibadde akwata ebbati eggumu ennyo n'agatayimbwa aganene ennyo n'akolamu fulaga y'eggwanga naye fulaga y'eggwanga eyo okolebwa mu lugoye
ekolebwa mu kintu ekyangu neteekebwa ku muti neewuubibwa okulaga nti nno emitima gy'abannansi ekisooka erabike mangu ekirala nti weevu y'enkyukakyuka yonna bwejja nti empewo etunudde eno era bwotyo bwebogiraba kakati weevu y'enkyukakyuka ezze kakati ekigambo ky'okuwanika national flag ombuziza omuntu avayo n'akirwanyisa tekimwetagisa kukozesa n'amaanyi mangi nnyo kubanga tosobola kulwanyisa national flag ng'okozesa mundu ng'okozesa eryanyi flag is a simple thing ekkiririzibwamu bannayuganda so kati omuntu yenna avaayo n'alwanyisa munnayuganda yenna wanika flag ndaba nti nno mugenda kujemba aba mugenda kusigala nga mukola nga ombadde buli muntu ndaba nabo bawanika flag abapoliisi ndaba ku uniform zaabwe kuliko flag ndaba mu motoka z'abantu mwonna mulimu flag bagenda kulwanyisa ani balekaani kubanga eggwanga lirina kuwanika flag mu kiseera kino bw'ogenda mu nsi ezaakula buli muntu yenna aba ne flag ku nnyumba ye gwe mutima ogwa nationalism tugende ku mwaka nga bwe gutambudde gubadde mwaka gwa byabufuzi ogwa 2025 gutuyingiza naye nga nzija ku nsonga ya flag abantu bannayuganda bawanise flag abakutte obuyinza bw'eggwanga lino bandikirese ne batakyentantala kubanga kyekyokulwanyisa kyokka kye balina the way to express their anger the way to express that they want change engeri gye bayinza okulagamu nti baagala enkyukakyuka bawanishe national flag okugjayo ekifaananyi ekyo nti bannange kakati so mukozesa bendera okulaga kyekyokulwanyisa kya munnayuganda kyasigaza flag kyekintu kyokka kye basigaza kyekimu ku bannayuganda kye basigaza okulwanyisa okay yes 2025 tuyingiza 2026 abaddemu ebintu bingi omuli n'okubeera nti tulaba okusikambulayo abantu mu lwokaano naddala ku bubaka bwa parliament I've seen quite a number nga kakiiko kabawandiisa kenyi ne kabajjayo olw'okuba nti tebatuukiriza bisaanyizo ebyenjawulo omuli n'obuyigirize first of all what do you make of that but also naawe ng'omuntu oli mu lwokaano weesimbyewo gwe wasoma nga tonawo okutuuka ku nze ndaba electoral commission eyingiddemu ebyobufuzi kugamba ebitutte wala nnyo ku level nti independence yayo egenda efa buli kiseera walabye mukulu yabakama ng'avaayo ndowooza nakyo tunakyogerako ekya meters 2 n'ayawula mu ssaawa gye kirina okukolera mulimu ssaawa nti ate emisana temubeerawo ate akawungeezi mukome mu kubala mubeerewo ekyo kiri mu tteeka naye kakati electoral commission etandise egenze mu maaso n'okugyayo abantu baffe nga bwe bajyayo walukagga be bamunominatinga simanyi oba kirina mu tteeka nonominatinga omuntu oluva the sudden n'omugjayo waliwo amateeka agatakikkiriza naye omuntu tasobola kubanga ali ku university aye n'ogamba nti no senior 6 ogidawutinga so ensonga y'okugyayo abantu baffe ekyo kiri political baagala tudivertinga baagala tudisorganizinga mu nteekateeka yaffe n'okukendeza ababaka betulina ng'ate bo balina abantu bangi nnyo abataasoma nze n'oweewange gwenvuganya naye ow'NRM naye teyasoma empapula talina baamukubye mu kooti nesalawo bamututte mu electoral commission waliwo munnaffe yeesimbyewo naye waliwo munnaffe yeesimbyewo naye yasabye electoral commission emu empapula nakati empapula tezinnaba kujja so tosobola kukola conclusion nga ebitongole bivunanyizibwa mu kusalawo oba omuntu alina omusango batagwina tebirina kikola so maybe gamba nti kiteeberezebwa okubeera nti bwekiba nga kiteeberezebwa naye nga sayidi emu eganya okupresentinga empapula ezo kitegeeza bwe wasoma Nyanzi Fred Centamu nasoma ki saasoma kimala nasoma kyetaagisa ati wasoma ki nasoma formally nasoma primary nensoma O level nensoma A level ate nkugambye mbadde nze nasoma kyetaagisa ningende nakawa ebiseera byebali bayita National College of Business Studies kakati ye MUBS nensoma diploma mu byamasitoowa n'ebyenfuna business administration kati nga bwe nkugambye nasoma nga kyetaagisa
ebyobufuzi bwe nalaba nga bidobonkana nkwataganye ne bannange tukoze Uganda Young Democrats nengende Makerere nsoma degree mu byobufuzi era ne majoringa mu social administration. So ebyo tebiriko kabuuza, ebyange tebiriko kabuuza era bwe nalaba ebintu nga byongedde obutakwatagana mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe nga ssemateeka bagidibaga buli omu ng'agirinyirira nendaba nga Uganda erimu entabwe nenzirayo Makerere nensoma masters degree mu peace and conflict studies. Omusajja muyivu. Nazzeeyo ere Makerere. There's a question that we want to interrogate. We want to demilitarize the politics of our country. Twagala nze ekibuuzo kye ngenda okukola era kisajja ngenda okukola ku PhD eyo kwe kunoonyereza tusaze magezi ki okwawula ebyobufuzi n'amagye tugajje tutya mu byobufuzi gadde mu mirimu gyago ne poliisi ekola emirimu gyayo ne bannabyabufuzi bakola emirimu gyabwe wabeewo independence, separation of powers. You know, mukiraba wano kungu buli muntu ajja n'awamba n'emmundu bw'abeera mu buyinza tabuuliza ekola bye yagala. Kakati ekyo ekibuuzo kyenjala okutwala watandise dda PhD? Nagitandikako naye ebyobufuzi bino binyimirizzaamu njagenda mu maaso nayo. Okay. Naye njakukwatagana n'abayivu e Makerere awo ekibuuzo ekyo tukiteeke ku mmeeza. So that is the PhD I'm pursuing. Okay, great. Yes. Obadde wali ku kyamita 20 kulonda kwa mwezi guno. Mutuuse wange ekibiina ku byoze byogerwa ab'amagye n'ebyogerwa ssentebe w'akakiiko ebyokulonda ku kintu kyammwe kiri kye muvuga ekyakabanje sigalawo n'ebirala. Omanyi mukulu y'Abakama era kyova olaba ndowooza kyali kitaga electoral reforms mu ngeri nete mwazi wagira zivuddewa kungu second tosooka kuntwala eyo ombuuziza ekibuuzo no oyogedde ku electoral problem gye nina naawe ebintu obikwata bukusu ombuuziza ekibuuzo leka nkiddemu. You can't divert me. No, I'm not going to divert you. I'll give you time. You can't divert me. Oyogedde ku electoral reforms. Munnamwe muli ku oluvuganya government Mwami Mathias Mpuuga yagezaako okuleeta ennongoosereza mu mateeka gafuga ebyokulonda, okay, ne ssemateeka. And as a party you took a position, you did put him. Kakati saawa eno tutuuse ku bigenda mu maaso ku ssentebe w'akakiiko ebyokulonda byayogera ssentebe w'akakiiko ebyokulonda ate ojuliza electoral reforms which you didn't support as a party and you were leader then up to now okyali mukulembeze. Situational analysis. What's that? Gwe oyinza okuleeta ekintu ng'okireetera mu interest ya mulabe oza nze mba sibubuka ojja kumbuuza ebya IPOD ombuuza ebya electoral reforms tuba tulaba buli ekigenda mu maaso. Muganda we kankuddemu ekibuuzo. Omukulu Justice Byabakama akolera ku ntoli za gavumenti eri mu buyinza tosobola kumenya mu tteeka. Essaawa omuntu z'abeera ku polling station mu mita 2 tezaali speculated mu tteeka lyayogerako wabula naye yakireese olw'okuba waliwo eyayogedde waliwo omunene eyayogedde n'amukanga kati agezaako okumenya mu tteeka mita 2 omulamuzi ali ku level ya Byabakama oyinza oga ntamanyi mateeka era kyekitwewuunyisa amenya mu tteeka. Omuntu bw'omala okulonda osobola okubeerawo mu mita 2 n'olaba ekigenda mu maaso kubanga akalulu ne ku ssaawa 7 ng'abantu tebaliwo kasobola okubbibwa ne kakyusibwa. Obululu obubadde nga batiikinga papers badde nga batiikinga badde nga bazitiikinga ku ssaawa 7 ssaawa 8 mugenda okudda nga obululu babuyiyeemu dda. Buzibu ki abantu babeerawo okuva ku makya paka kawungezi baba nga beeraliikirira. Abantu baba nga beeraliikirira kiki ekikugamba nti abantu babeerawo kubanga ekiriwo kyakukuuma kalwa abantu beeraliikirivu. Luli abasamba obubox babusamba misana kati ate oyagala okomewo abantu bakome mu kubala ffe tugamba abantu babeerewo. General Museveni yagamba olumu nti twabba obululu bwe abantu be babeerewo n'abaffe babeerewo teyayogera ssaawa mu babubbira. So it's time Byabakama gy'ayo okuteekawo
chairman wa electoral commission yaga okuteekawo talina kiteekawo abantu bakoma bululu ebbanga lyonna kubanga obululu bubbibwamu essaawa yonna okubeerera ku makya ssaawa 12. In fact abantu bakere ku polling station ssaawa 11 ebokisi wezituukira abantu babeerewo abantu bawitnessinge abantu olunaku baluwaddeyo yagambye nti abantu basobola okulwanira ku polling station. People will not fight. Tubeera abantu ab'endowooza ez'enjawulo bali mu butale gye bakolera bali mu zaakeedi bali ku masomero bali buli wamu wonna wonna we live together. So kunguka mmale ensonga teri muntu agenda kulwanira ku polling station. People will just be witnessing. Lwaki eno mugivudde ensonga nnyo ku mulundi guno kubanga 221 temwabyogera bino era abantu balonde mu tteeka lyerimu etteeka teryakoleddwa ggulo. Tolowooza nti you're blowing this out of proportion. Gwe tolina kyoyize mu bizibu bibirawo wadde reporting wano bakubya abantu jati babana basamba box gwe tolina byolabyeko gwe ng'omuntu oyo kumbuza ekibuuzo ekyo. Kakati ebyobufuzi by'Uganda bigenda byonooneka bwonoonesi. Bigenda byonooneka bwonoonesi. So tubuulire kigendera n'okulonda kugenda kuvuumibwa okubeera ku polling station kyemwogerako kigendererwa ki? Ekigendererwa ekisooka abantu baffe twaba encouraginze babeere n'amasimu bakole recordings balabe buli ekigenda mu maaso bazuminge balabe. Tewali kye tukweka mu kulonda kuno. Nongamba bokuyimira 20 meters mwenge ekibiina mukyemfasizinze nnyo. Why? What is the mission? Okubeerawo abantu balabe abantu abagezaako okubba obululu baresistinge n'abayaaye bebagala mwakizuula nti akalulu kammwe kemugamba akabbiwa mu 2021 kabbibwawo ku polling station. Yes. Ntiwalaba bwe bazza ku bbali ne babujjamu ne babutiikinga ne babuyiwamu. Okay, then bo bakole ki if that happens? Abaluwa tekijja kusoboka kubanga tujja kuba tubalaba. Era abantu bajja kuvaayo wabaawo omuntu ng'oyo bakuba enduulu bakuba eggwanga mujje. Ensonga ezo abantu amaanyi gaabwe gamala bulungi nnyo okulwanyisa ekikola ekyokubba obululu. Mukulu kungu tuli very concerned nnyo ku nsonga y'akalulu kubanga ensonga y'akalulu bwerema ensi ejjamu obutabanguko. Ekyaleeta akatabanguko ka mwaka gw'ekinaana kwali kukyankalanya bululu. General Museveni yadde tebabba bubwe kyamukwatako n'agenda mu nsiko. Tetwagala scenarios ezo kuddamu kubeera wano. Bannyabo ne bassebo bannayuganda ekitulemesa ku nsonga y'akalulu kubanga y'engeri yokka gy'olina okuyitamu gwe munnayuganda okukyusa obukulembeze. Kibi nnyo abakadde abantu abavunaanyizibwa ne babaye ne bagenda ku lunaku lw'okulonda n'olonda akalulu n'olonda kamu kubanga akalulu kenina okulonda kali kamu kunguko olina okulonda kali kamu General Museveni kalina okulonda kali kamu President Bobi Wine kalina okulonda kali kamu ffenna tulina akalulu kamu. Tewali nsonga lwaki oli ayiwamu obululu bungi oba tewali nsonga lwaki oli akyusa ddala fomu mu kifo ky'obululu 500 n'ateekawo 1500 ne babala twagala okulonda kuddemu okubeera okwensa kubeere okw'omugaso. Mukyali ku protest vote atubudda byonna byombuuza the ingredients as a protest vote. Okay. Abantu tubakunze ekirabye eggwanga waliwo bino ebigambo ebina kya soko malize kya protest vote kubanga it is also ebiri mu protest vote anti kan male ekigambo kya protest vote tujja kuda tugere ku bigambo ebyo atenga mbuuziza kanoonye kalonde kakuume kabanje nina kyensobezaamu osobezaamu okukabala babeerabo nga kabalibwa kabalwe ate okukabanje. Kakati lwaki kyekigambo kyekisembayo gwolowooza kiva ku ki? Kivudde ku byafaayo by'eggwanga gye tuvudde gye tutayagala kudda. Ebyo byonna ebigambo biva mu bulumi abantu bwe bayitamu. Kati mugenda kabanja mutya? Muganda wange kungu eddoboozi ly'Abannayuganda lisobola okusituka lisituse mu national flag you can witness. Olabye abantu nga bawanika bendera nekikwata ne kuba tufuga ne bagamba nti mulekeraawo muyitiridde okwanika bendera y'eggwanga mulekeraawo bendera bwetukukukanga. Bakabanja ddi bakabanja ddi kungu okulonda kuba tugenda londa nga 15 ku polling station babubale nga ffenna weetuli abalonzi yo yiteeka nnyo mu kukunga abantu because bwe mba naawe guba mukisa okuyiga
byenkubuuza sibibuuza nekigendererwa kyo n'okuggyako okuyiga njagala kuyiga mubuulira enjiri y'okubanja akalulu ng'ekibiina era mugamba abagizi bamwe bakabanje kyobola nkubuuza nti bakabanje ddi kabbiddwa bwe katabbibwa ate tuba tubanja ki ddi we mutegeera nti kabbiddwa nga kabbiddwa ddi we mutegeera nti kabbiddwa nga kabbiddwa ddi kungu okulonda kwa ddi 15 January bubba akalulu nga 15 n'olangirira ebikyamu abantu bagamba nti akalulu si kyekyo so ani asalawo nti kabbiddwa ebibaliddwa biba tebivuddeemu nga tobiraba akalulu kabalibwa gwe namba zo batoziraba nti wano Nyanzi yafunye bwe buti nawono naafuna bwe buti nawono naafuna bwe buti jjukira DR fomu eri erina okukubibwa ekifaananyi awo oyagala nnyo okuyitawo tolina bakabanjizaawo ku polling station muganda wange awo oyagala nnyo okuyitawo bakabanjizaawo ku polling DR station fomu olumala okulonda erina okukubibwa ekifaananyi nebeera displayed buli muntu yenna yenna n'agiraba and this should be done ku polling station polling station zonna kati results ekyo kigambo kyakabanja kijja waliwo akalulu akabbiddwa obanga waliwo okukyankalanyizibwa okubaddewo bye tubaddemu you have seen the trajectory so bakabanja chairman wa electoral commission amaze okulangirira byonna ebivudde mu ggwanga muganda wange bakabanja presiding officer ku polling station amaze okulangirira ebibadde awo akalulu kasobola okubanjibwa ku levels zonna nze bwe mmala okukuŋŋanya DR forms zange nenzikuŋŋanya bulungi zonna zonna nga weeziri nga n'emikono gy'aba agenti ba opponenti bange nga kwegiri lwaki ndaba DR fomu endala nga evuddeyo ebintu biri systematic senga bitambulira mu mateeka nga bitambula omuntu ne bamuwangula akalulu aba akiraba nti bakuwangudde mazima kati olwo nenkabanja ntya mwami Nyanzi ngenda nkuba nduulu nti akalulu bakabbye mpandika bbaluwa naye kungu ebibuuzo byombuuza nze nsobedde obwedda ntukola argument ya national flag nti nayo batandise ogijjonkera bagirwanyisa but you're not responding to what I'm asking so nkola ntya Chairman Nyanzi ndabye nti waliwo kitatambudde bulungi omuntu yenna ng'anyiigirizibwa mwe mwaze oli mukulembeze mu NUP mwe mwavuddeyo ne kabanje kutunnyonnyodde ekisobola okubeerawo kati ngezaako kutegeera n'abawagizi abatulaba kusanyuka TV abagira NUP ne Mwami Kyagulanyi bakabanje batya because I know mwina blueprint ya kabanje kubanduulu nga ndabye kitatambula bulungi ekyo kimu ku byo mpandika bbaluwa ekyo kye kimu ku byo nkola ki fuwa firimbi kuba enduulu nga ndi ku polling station bwe bakabbira wonna wozuulira nti kaakano bakabba kuba enduulu fuwa firimbi wanika bendera y'eggwanga yogera genda buli gye kyetaagisa ne baba Kamayi nyini mukubira essimu mugambe nti ensonga wano eri bweti ne bweti olina gy'oyagala okuntwala ewalala olaba national flag yokka ewanikiddwa ye batadde ku bunkenke nga gwe wagiwanika wano ku NBS enkuba esiba egikuba siraba bw'ogijjayo enkuba nga egikuba lwaki oli alwanirira eddembe eriye ebyo bye biri mu kabanje abantu bawanise flaga obwiraliikirivu abasirikale babaddamu kino this service gyonkoze Chairman Nyanzi okulonda kwanga 15 I've given new platform oyogere n'abawagizi bamwe aba NUP bakole ki mu kukabanja ko muzze mu bagamba badde nkusubira ekyo kwanguyira ennyo ogamba mukole kino na kino nga mubanja akalulu that you're not doing obate mwina nteekateeka yakyo kungu twawanisa dda bendera y'eggwanga yeewuuba yiyongera bayeewuuba ogwo omutima gwakomyewo bannayuganda baagala okulonda okw'emirembe baagala okulonda bye balabyeko kati nze nali ewannakwedde nendaba akalulu nga bakakyusa oli najja saa 8 gwa kiro n'agamba returning officer nti no
langirira bino biri bireke ekyo bannayuganda bonna bakirabye nali mu kalulu kange wano aka Kampala Central nabiraba wali tobadde mu kalulu ka Nalukoola walaba ebyakolebwa ne baleeta results ezitaliiyo. Ugandans must start resisting that. It must stop. Oba kikomye kuffe oba abala ekintu ky'okubba akalulu kintu kya bugwagwa kintu kya bukopi. That's the concern of Ugandans. Ye concern y'Abannayuganda nti akalulu ku mulundi guno ezo engombo zonna zonna ziba mu bantu kati abwe tutuuse. Okay, good. Enkya twagala bayiye birala twagala bakome kubanja akalulu kaabwe which is not bad. Lwaki bw'okyankalanya akalulu kange toyagala nkugambe nti nno wano kikyamu kubanga ekintu ky'okulonda kyetusigaza wano e Uganda. Well, obudde bugenda tolina kira kyobuuza. Tommatizza bulungi ku kabanja. Olina by'oyagala njogere. Tongaidinze. Kunjagala kubanja akalulu nga Chairman Nyanzi. Wayogeddeko ne kukuba enduulu. Wulira. Gwe kennyini nnenyongera. Chairman Nyanzi andagidde nze kungu mpa kyakulabirako nti akalulu kabanje mubuuza nkabanje ntya yeebuzaabuza tambuulira kyakkola. Wanika national flag. Okay. Kuba enduulu. Reporting bekikwatako. Okay. Definitely. Gwe kati kyosobola okukola kyova okola naddala gwe bw'obanga oli mulonzi ng'akalulu kuba kabbye gwe mpa amagezi okola otya nga kunga ogenze olonze ogenze ku polling station olonze n'olabira ddala nga babaze obululu omusajja wafunye obululu 7 omulala afunye n'engombe eno nze ndi ku kya ngombo yammwe ndi ku kya ngombo yammwe kabanje obululu nkabanje ntya nfunye obululu 7 ng'ofunye 2 bali mu kulangiriramu ggwe nina obukakafu bwonna ssemateeka takinnyonnyola ekyo nti singa olowooza nti bakubbye akalulu okola ki. Kooti tuzigenzeemu tuzirabye but zibawadde obuwanguzi. The other day twalaba mukalulu akaggwa Emityana kooti bwe yalangira nti kandidate wammwe omukyala Joyce Baagala gwe naawe olinga gwe baagula obuguzi ojjayo byoyagala n'ebirala byonna bijja ebiteeka ku mmeeza. Chairman Nyanzi kungu Chairman eno fact gyenjogerako nkubuuziza kibuuzo naawe kikulemye. Minister omulamba ffenna tuli balonzi oli mulonzi Minister kungu oli mulonzi Minister Judith Nabakooba kooti yasala not in her favor nesala in favor of Nupu's candidate mukyala Joyce Baagala ekyo nga toyagala kijjayo anti yinza okubanga yali etaasa ebirala okuleetaako akatono bataasa ebirala byazibikidde emabega. So oli mulonzi nkubuuzizza obululu buli 7. I'll do what the law says. Like what? Kugenda mu court. Ebyo byonna tubikoze. No, you didn't. Yes. Okay, you tried. Mu bifo ebimu ng'Emityana court ne bawa obuwanguzi. And we shall keep on trying. Ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga mwaddukayo Chairman Nyanzi. Let me remind you. Naye yo kooti y'abantu olaba kyekola kati. Mwadduka mu kooti. Omanye ebintu ekooti y'abantu gye twaddukiramu olaba kyekola kati. Ekola ki? Tulina support all over the country. Eyo gye bayita kooti y'abantu. Omusajja alina okugenda mu kooti mumusibidde ewuwe ekiseera kyandigeze mu kooti ennaku ziggwako omusibi ate kati azze mu kooti nti ate obudde buweddeyo. Twali tulina okuddukira mu kooti y'abantu era olaba kyekola. So you're very happy ne kooti y'abantu? Definitely abantu bavuddeyo boogedde n'eddoboozi eggazi eddene ery'omwanguka nti baagala nkyukakyuka. Kakati and you're satisfied? Bavudde ku ekyo bawanise n'ebendera y'eggwanga. Kati bagenda kulonda in protest. Ate okulonda okwo kulonda kwa kwekalakasa bagenda kulonda mu bungi. People are going to vote. Muddayo mu kooti y'abantu. Tugirimu already. Ngamba after this election. Ati judgment ya kooti y'abantu egenda mu maaso toli mugiraba. Bali mukola judgment. It's only 13 days to polls. Kooti y'abantu eri mukola kati. Eri mukola.
omusange gusala ddi 15 ate bwebanyigiriza kiba kibi nnyo. Koti abantu gye mwaddukira nga muganyuka nga muvudde eri mu Supreme Court ebbanga lino lyonna lyonna emyaka 5 omusange gusala nga 15 mwezi guno. Owulirako ku kintu kye bayita kunga. Owulirako ku kigambo kye bayita kunga. Kye mwalwaniramu because bwali okivuga ne mukirwaniramu n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ne mukivaako. Mbuze ekibuuzo ekirala kubanga ng'oyagala byonoonese mulowooza nti musobola okutabula ekibiina kyaffe. Temusobola. Buno obuntu mbadde mukolaakola. Ntwala ku kibuuzo ekirala bw'oba okirina. Obadde ombuuza ku kunga ne nkujjukiza bye twalaba e Masaka abagonga tuli kunze kulwanagana era olaba buli wamu wonna we tutuuse abantu enjiri y'enkyukakyuka yabayingira era bali mu kuteeka mu nkola. People are going to vote. Well, nalabye Justice Simon Byabakama omulamuzi era nga ssentebe w'akakiiko ebyokulonda nga avaayo n'abawana okutukakasa nti obuuma weebuli obuuma obugenda okozesebwa mu kulonda. Yanoga nti kakati kyafuuse kyabuwaze ffenna tulina kulonda nga at least tuyita mu buuma obwo kakasa nti yeffe. What's your position ku buuma buno ng'ekibiina? Si abantu abamu abaleeta enteekateeka ezo zibeera genuine. Ebintu biba birungi ng'enteekateeka nnungi naye ababikozesa ne babimanipulatinga okukyankalanya okulonda bibaleeta obuzibu. Kati mu kulonda okwaggwa era obuuma bumu bwe baleeta bwafa ne badda ku register n'enkola eya bulijjo. Naye ffe kati kyetumanyi tulire buli kintu kyonna kyonna ekiba kikola ki kubanga tulize tubimanyi tubibaddemu. Finally, President Museveni gye yabadde ayogerako eri eggwanga n'ayogera ku presidential candidate wo Mwami Kyagulanyi naga nti asomba abantu nti ojjukira abantu be baakwata embalala. President gye yagambye nti some of them babde bakola confession. They confessed okusinziira ku Mwami Museveni nti ebimotoka ng'ebikumi 200 bye byabasombanga okugenda okulaga nti tulina crowd, tulina abantu. Lwaki musomba abantu ogenda ku rallies? Kakati neddala olaba ebigenda mu maaso. Akootinga president wa ggwanga yakootinga ebibuuzo ebimu tewandibimbuuzizza kubanga olaba ekigenda mu maaso. Nti era nti abantu bali be baakwata, some of the people they arrested have confessed nti batusomba busombi. Kungu gwe lumu kwe bali kukwatamu ne bakuba emiggo. They have confessed one day. Simanyi we bituuka ekiseera n'otuuka nationalist. Tonjagaliza bino bibuuze nga tolumya. Tonjagaliza bintu ebyo kyamanya. Abaana be bakutte ne basema ne bakuba emiggo bali abamu bamenyeka amagulu b'oyogerako. Naye kati katudde ku kyeyayogedde omukulu Kungu. You want to show that you have numbers. Obadde obeerawo lumu wano walaga nga bafuuyira abavubuka tiyagasi mu maaso nga babasanze bali awo bambadde t-shirt zaffe eza nuupu. Ojjukira bulungi nnyo. Tojjukira walaga wano akatambi nga poliisi n'amagye bakuba abantu nga tebana kye bakoze. President n'adiscouraging abantu okumugoberera ku rallies. Era n'ababa bamugoberedde olw'obwagazi babayimiriza. Emmotoka baziyimiriza ne basalako n'asiganga agenda n'emmotoka nga 4 zokka. Abayimupi abagenda omwerekera kabu mu kitundu. Kati bantu kye betusomba tusange eri abantu bajjudde nakati gyagenda abantu bajjula n'abeereeta bokka kati Mwami Kyagulanyi baba atambula okunoonya akalulu atambula yekka. So ekyokusomba abantu okimanyi bulungi nnyo nti be basomba abantu ne babajja eno nga mulimu obwana bw'essomero ne basomba abakozi ne basomba. You're setting your own questions and choosing which questions to answer, not to answer. Ogende musomba abantu
nze naawe tulabye ku rallies ezimu zibaddeko ezimu nange nzibaddeko. Mwami Kyagulanyi bw'aba agenda gy'agenda agenda yekka mu mmotoka ye n'abantu abatonotono. Nkulu kunga ekibuzo ekyombuziza tekiri sikirabamu. But you've been following these campaigns. Mr. Museveni is here. Ekyo ekibuzo ky'obuuza ku national platform. Listen, sir. Ne bweyimiridde mu ggwanga kati. Ekyo ekibuzo sikirabamu mulamwa. Mr. Museveni is here, the president of the country. Yakugambye nti abaana be bakwata embalala boogedde nti in fact yabadde specific yakonye ku mmotoka ebibiri 200 vehicles nti kwe mwabasombera okubatwala embalala n'ewalala. Basiba b'e Kampala bokka be bali mu makomera be bapookya. Kungu ebibuuzo tobimbuuza. Asigwambulira byonna okubuuza Chairman Nyanzi. Nje n'Omuseveni byayogera yagamba twabba obululu bwe. Kati buya agamba tusomba abantu. Talowoozaayo nti simanyi oba alaba ebigenda mu maaso. You know? Ebibuuzo ebyo tobimbuuza. No, asigwambulira byonna okubuuza. Chairman. It's not you to tell me what to ask. What not to ask. Wala bekyali ekawempe. Abantu abali wano ekawempe twasomba basombe bayiwa mu kinnya. Gwe tolaba bigenda mu maaso nti bintu bibi nnyo tebyandirabiddwa mu maaso ga mwana wa muntu. So omubizi kyayogera si kituufu. Ekyo si kituufu. Abantu abajja kulaliza Kyagulanyi bajja lwa mukwano. Era bw'abeera mu district emu wesanga nga balina okuva distances bajje batambula abasinga obungi batambuza ebigere abalala ne bajjira ku boda nabo ne babakuba ne babayiriza. Bwe yabadde ayogera jjo yajjukiza nti mujjukira batajja kulayira n'okwekalakaza kw'abagenzi okwali e Kenya aga nti abamu ku baali balina enteekateeka ezo wano Kyagulanyi baamuddukako dda ne bajja batwegatteko kyova olaba ebyo byakomaawo. Come again? The president said, do you remember the Tajja Kulaira and Gen Z riots like those in Kenya? These were rejected by Mr. Kyagulanyi's supporters who joined us and peacefully ended those plans. Mr. Museveni talking. How am I concerned about that now? But is it true? Byayogera kati ate ujja muyita omubuuze kati byayogera nzembe muddiramu. Nze sijja kudda mu bintu byesisinze muddiramu. Is free to make whatever statements. Omuntu yenna bw'abeera mu buyinza akola statements zonna z'abayagala ezaawukana n'ekituufu ekigenda mu maaso. So bino byawukana n'ekituufu ekigenda mu maaso. But what I can tell you, change is a process. Oli abantu abamu baali bagiyita, they were calling it a mere wave. Today olaba nti waliwo enjawulo. It's no longer wave? Nze naawe tulaba ekigenda mu maaso. So it's no longer wave? It is not a mere wave. What is it? So what is it then? It is a change. Abantu bagala nkyukakyuka. Okay. Nga tumaliriza. Olwokano luli luteeka Wempe South. Gwe kikyolaba? No, nze siri mu kalulu. No, ino okuba akalulu tugenda kawungula ku polling stations zonna. Ate Dr. Roy. Ate tugenda kuuma akalulu. Ate Dr. Roy Semboga. Ani? Dr. Roy Semboga. Si wano kwogera ku bantu. Because mwamu mabendera mu kibiina, but I hear. Simanyi gwali I hear naye ina amaanyi ag'enjawulo saidi. Munnange mu kibiina kyaffe tebamma. Ekibiina kirina process mu kiyita. Kibiina kirina process. Okay, bambuusa amaaso ne bagiwaggulu. Okubuusa amaaso kiki? Si wano kwogera ku bantu. Akalu tukanoonyeza. Era nebaza abantu bakawempe South. Banyabo ne basebo mwebale amaanyi mwebale amaanyi gumuwadde president waffe mwebale amaanyi gumuwadde Manvuuli Mwami Nyanzi akabonero akali mu Kawempe South Manvuuli analyst mulungi kati nze nkusabye analysis so singa candidate nze gulombuulire gwe kikyola nakugambye kubanga nze kyempulira nkugambye second sibeerayo ne kyempulira nti Dr. Roy Semboga gwe mamma ticket mu NUP nti naye alina ku maanyi kate bange nti omukyala Madiina Nsereko naye ataasitudde then mpulira ne Chairman Nyanzi naye amaanyi alina gwe kikyolaba ali mu kalulu nkugambye nakoze the analysis nagamba tugenda kuwangula polling stations zonna
which other analysis do you want my brother? Tugenda kwangula polling station zonna ate akalulu tugenda kakuuma. Omanyi okubeera mu kalulu ng'abantu abamu bapulaninga kubba, abantu abalala bapulaninga kukola malison sabotage, ate bakolera mu bantu ab'ekyawo edda. Gali ge maka gaffe muganda wange. Kawempe South ge maka gaffe wali ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Kati ate tosobola ku tosulayo. Is it true? Tulonda busuze. I've had those arguments. Abakolerayo oza balinga bameka nga tebasulayo sibalonzi. Bangi abalonzi. Okay. Kyotegeeza. Waliwo bali bakwagala ba Kampala Central. Etteeka ligamba ki? Wabasuulawo. Etteeka ligamba ki ku by'okulonda? Ekyo nyambo kinziremu nkubuze ebibuuzo bingi nga tobiddamu ekyo nyambo kiddemu mu kamera. Etteeka ligamba ki omuntu okwesimbawo? Lyogera ku bintu bingi. Omuli obuyigirize, omuli gy'okolera. Ate ekibuuzo ky'obuuzo kivuddeko. Genda mu maaso. Omuli gy'okola ki? Gy'okolera. Ekibiina kyaffe kiri luddawo. Kawempe South. Wedde onangirira ngaani? Gwe wali Ssaabakunzi w'ekibiina kakati ovunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru. Okusenga nze nasooka okusengawo nze kennyini. Nze nanoonya we tugenda okusenga nga njagala nnyo Kawempe South. First of all omubaka yali yatuletinga down yatukola bubi. So Kawempe South tulina ogiwa ekirungi, tulina ogiteekako keya, tulina okuba nanti gwe kukyagwebadde oli yali tasulayo era namaliriza nga atemye. Ekyo si kye kyamutemesa. It is the spirit omuntu bakulonda ku buvunaanyizibwa. Nze omulimu gwenkola nkola ggwanga lyonna bwe bali banzita ekyenjojo gyensula gye bali banzitidde baali batutidde mu Arua gye tusula. Kati ate mikwano gyo abaakulonda mu Kawempe Central wabalekedde ani? Bantu buli wamu tulinawo candidate. Ojugira nga nti wawangula ne bakusala ensawo kitegeeza abantu baali bakwagala aba Kawempe Central. Uganda yonna banjagala. Nze ekibiina bwe kinteekawo ensinziira okulwa. Oba ku deploying mundu mmenya ye. Oba deploying banziza deploying we ogenda ensinziira okukola. Kale saba akalulu ba Kawempe South. Banyabo ne basibo abantu ba Kawempe South. Mu ngeri y'enjawulo mbakulisa omwaka omukadde bannange byetuyisemu bingi nnyo naye ekiseera kituuse ekyokulonda tetulina kusobola akabonero banne temukola era ebintu bibaddewo bingi nnyo propaganda yogeddwa naye Katonda atuyambye propaganda yenna n'amukuba ekigwo ekituufu ekikwata ku chairman Nyanzi Fred Sentamu omuntu watu mukimanyi nsaba obuwagizi bwammwe muntu wa watu nsaba obuwagizi bwammwe banyabo ne bassebo tukyuse ebintu Kawempe South wetusinziira okukyusa eggwanga wali ekitebe kyaffe tugezezaako okukola ebintu bingi nnyo naye ekisingira ddala obukulu tugenda kola ng'olutindo gatta obukulembeze abakulembeze badde abamu baatuvaamu abamu nga baabula ate nga tewaliwo coordination emala kakati tuzze tusaba akalulu kammwe akabonero manvuuli woolaba manvuuli woba otikinga mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abeere nammwe omwaka guno tuvaamu abamu nga baabula ate nga tewaliwo coordination emala kakati tuzze tusaba akalulu kammwe akabonero manvuuli woolaba manvuuli woba otikinga mwebale nnyo mwebalire ddala.